Uganda yayingira Congo nga President Museveni agamba nti abayekera Uganda aba ADF basinzire eyo ne bajja ne batugomya Uganda era n'agamba nti ayingidde Congo kulwanyisa abayekera abo naye pe natujjukira ebyo byagwira kulwanyisa ADF bamaliza bamamujja ku government ya Mobutu Sese Seko wazabanga era nga bataddeko Laurent Joseph Kabila era ekiseera ekyo mujjukira nti ne Rwanda yatwala y'amagye negegatta ate ku Uganda ne bajjawo government ya Congo ate ne bateekawo ya Kabila bamani bamutta naye bali bamaze okuyingira mu government eyo ne baleta Kabila omuto Junior Kabila ne babeera n'okusipa omugwe era amagye ga Uganda galwanirayo n'aga Rwanda era nga balwanira ani asaana okuba nti agenda okuba owenkiza ku government eyo gye bali bataddeyo then basobole okubenefitinga mu byobugagga naye ensonga zibawa nga bayingira Congo kugambye Uganda yayingira ku ADF Rwanda negamba nti waliwo Interahamwe zibayiganya ne bayingirayo nakati tebavangayo kati Rwanda ebadde maze ebbanga ng'egamba nti waliwo obubinja bw'abayekera obwagala okujja okulumba Rwanda n'olw'ensonga eyo nga erina okubakuumirayo okubayigirayo naye ng'ekyamazima bajja byabugagga Uganda netuuka n'okukola enguudo e Congo tukirize nti waliwo ebyamaguzi ebibadde bitambula nga biva Uganda ng'omwenge ebintu nga byokunywa biki munyumira nga olaba nti ekitundutundu ekyo kyonna okuva waggulu ku sayidi ya Arua okirire mpaka eno wansi Uganda gye gati ku Congo wonna boda ezo nga zonna ebyamaguzi ebiyingirayo biva Uganda kitegeeza nti ebyenfuna bya Uganda okuleka okunyagayo ebyobugagga byabwe naye n'okukola ebyobusuubuzi kibadde paati nnene nnyo ku Uganda ne Congo era singa enkola yali yabusuubuzi nga byaddala nga byabusuubuzi enkolagana ebadde emala bulungi nnyo kuba nti Uganda erina kyefuna e Congo nga etwala ebyamaguzi byayo naye point eri mu kino eri nti amawanga gano gonna agaliyo bali mu kukola ebyobusuubuzi ebyamagendo naye nga bonna beeyambisizza amaanyi ga states zaabwe abalala beerimbise mu kukuuma mirembe abalala beerimbise mu kuteekawo obutebenkevu olwanyisa abayekera naye nga ate abayekera abaliyo bakulyetingidwa Uganda abalala bakulyetingibwa Rwanda era Museveni abadde akozesa nnyo ADF era nga ne mu Uganda enagikozesa okutulugunya bannabyabufuzi abavuganya gavumenti ya Museveni akati ekyokubiri nga abafunamu okufuna kati obuyambi kuva ku mawanga ag'ebweru okumuddukirira asobole okutebenkeza region kati naye ng'ekikulu kya bina beekwasa tebiriibwe ekikulu kya bina kyali nti Congo ebyobugagga badde babyagala okubijjayo ate nga babifuna ku bwereere kati nga n'ababigula we bali kubanga nabo babigulira ku muwendo omutono kubanga byamagendo era tewali ggwanga lyogamba nti ebyamaguzi katugambe golodi e Uganda nti ayina ebbeeyi kwasinziirwa gavumenti okuba nti esobola omukontrolinga atundibwe nga bwe badde bamutunda mu mateeka bena batunda byamagendo era bamuyise Rwanda bamuyise Uganda ne Tanzania nzo ne Burundi ne basobola okufanga batambuza ebyamaguzi ebyo so olutalo luno lwa byamagendo ag'ebyobugagga aga zaabu abajjayo golodi abajjayo ebyobugagga by'omutaka bingi nnyo bibyogerako ebyamanyi bikola amasimu waliwo abali mu mbaawo kakati nga buli ggwanga we lyagenda lirina we lyasiisira nga we lirina okufuna omugaso oba okufuna amagoba gaalyo naye nga ligafuna kuva ku magye we gaba gasiisidde naye nga bonna beerimbise mu mbeera ey'okukuuma emirembe wewa waliwo abayitibwa ogenda okukuuma emirembe naye n'abamanyi bafuuka babenefita kubanga gavumenti ya Congo batasobola kubasasula kubeezayo majjabo kati nga nabo bagamba katwaleko betutwala waliwo agabaddeyo mu nzikiriziganya kati nga South Africa nga Angola Tanzania ago badde bakkiriziganya tukukuumeko naye nga naffe tutwala kati newabaawo gano Uganda ne Rwanda nti bo bakulyetinga ebyekiyeekera bo ne bakozesa muntu okunyaga kati insecurity bwe yeeyongedde kyeŋŋambye nti waliwo kati ekintu ekirina okuvaawo ate ekirala kiddewo kiki ekivaawo kiki ekiddawo ekisooka tutunuulire period ey'emyaka gana 40 katugambe Museveni yagaali mu buyinza tutunuulira ekintu kino naye nga tukyesigama ku bafuzi b'amatwale wano waliwo tekinikalite mungi nnyo oba waliwo ensonga nnene nnyo ey'okulowooza wano wenjagala okunnyonnyola naye abana abagezezaako okufuna kyembabuulira bajja kukitegeera kati oluvannyuma lw'amawanga gano okuba nti gasuubulayo waliwo ekipya ekizze kijja kitya nti amawanga gano agakulemberamu okutabangula Congo Uganda ne Rwanda babadde bamaze okubeera mu bukulembeze abakulembeze bano abaliwo ababiri kati nga batuuse mu kiseera ekyokusikiza abakulembeze abagenda okubaddira mu bigere naye nga bafamilezi zaabwe kati nga kitegeeza nti diiru zino ziba zirina okuba nga zisigalawo nga babenefetinga mu ebyo bye baatandika ebyokunyaga kati gye bigenza okwetooloolera ng'ate waliwo amaanyi ge bafunye oba kyewandibadde ogamba kyoyita political bargaining powers nti bano bamaze okufuna ssente bamanyikiddwa amawanga amanene kati nga balaba ensi zino nga America ne Bungereza oba Europe ebadde bavujjirira nga bali wansi nga Uganda ne Rwanda bali wansi wa Europe America ne Bungereza kati nga amawanga gano tebakyayagala kubagambako kubanga babadde bajja bakola effujjo nga naye bano babimanyi Abamerika n'Abangereza kubanga bibadde basinga okugula ebyobugagga ebiva mu Congo nga babigula ku bbeeyi eya wansi
kati nga amakulu gaabyo nti Bungereza ne America babadde bafuna nnyo mu bakulembeze ba Uganda so si mu nsi ne mukulembeze wa Uganda ne Rwanda. Kakati gye bigweredde nga batuuse okuba waliwo ekituuka nti gavumenti zizizza nnyo emisango zitulugunyiza nnyo abantu nti ebintu bye bakoze kati biri ku source olwa tekinologi kati n'empuliziganya yeeyongedde nga kizibu nnyo kyakuba nti bakugira ebintu ebyo kuba nti birabika wabweru wansi nti obutabanguko obugenda maaso naddala mu Great Lakes region busibuse nnyo ku nsi ya Uganda nti buli wolaba akatabanguko Uganda weeri. Kati Abamerika bano n'Abangereza batandika okusitula amaloboozi gaabwe okukakkanya ku Uganda ebeere nga waakiri ekyusaamu ku mbeera naddala ettemu erigenda mu maaso munda waalyo n'ebweru waalyo. Akati olw'okuba nti bano baakimanya nti babadde bakolagana nabo ebbanga ddene era nga basapota baabwe nga bakimanyi nti tebajja kuba n'ennyanja ekisusse kubanga bye babadde bakola bonna babadde babikolera wansi waabwe. Akati ekyo kireeta abakulembeze abana ababiri okuba nti tebakyawulira wabula Kagame yakisinyaako n'agamba nti tewali bagenda kutujja ku Europe naye nga teye Museveni agamba mutunenye nnyo tujja babako tugende waliwo amawanga gatwetaaga era ageetaaga bino bitubawa bitubba bino tubaguza ku bbeeyi ya wansi. Russia ebyagala, China ebyagala, North Korea, South Korea ebyagala. N'olwensonga eyo mutukwate empola era awo ne wajja wabawo obutakkaanya obubadde bugenda bweyongera wakati wa Uganda ne America ne Bungereza nga Uganda president akyusa obuufu agende akyuse eggwanga lya Uganda alitwale mu bafuzi b'amatwala abalala. Kati ekintu ekyo Museveni azza akituukiriza era babadde akituukiriza era obugenyi bwe yasemba okukola yasitula mutabani we n'agenda naye ewa Putin mu process eyo nyini nga weegatta ku mukago gwa Naamu okukulembera China ate nga weegatta ku mukago ogwa BRICS okukulembera Russia. Ekifo kya BRICS twakyogerako nga tukiraga nti bw'olaba BRICS ng'enywedde kitegeeza nti BRICS weetudde dola eba erina okuvaawo mu buli ngeri yonna olw'ensonga nti ensi nga America teyina bintu by'amaanyi nnyo byetunda mu nsi za Africa ezisinga obungi wabula ate ssente ya dola ekola nnyo mawanga ago. Kati ate China erina ebyobusuubuzi bingi nnyo abantu ba bulijjo be bakozesa. Amakulu gaakyo kiri nti bw'obanga waliwo BRICS kati omuntu yenna agenda okukola obusuubuzi mu mawanga agali mu BRICS naddala aga manufacturing ebintu ebingi ennyo ebya bulijjo ebitabulyako abantu ba bulijjo oba tekyetaaga kuvungisa dola awo wava okuba omutawaana ogw'amaanyi ennyo okulaba crisis ya Congo kati weetuuse oba weeri nga kaakati omuntu oba tekyavungisa dola eba tekyalina mugaso mawanga gano aga Africa so nga ate ekibaddewo kati oba ekiriwo omuntu yenna bw'oba otambula ogenda mu ggwanga eddala osooka kuvungisa ssente ya dola n'ova mu nsimbi yo n'ofuna ssente ya dola oba n'ofuna dola. Kakati gw'ogenda okusubula ebintu by'okola biki amagoba gonna ye nga mu America ssente ye yafunye dda gw'ogyogenda okuviira mu ggwanga ly'ogenda okola programu ez'okusubula okola bizinensi zo America oleko muwadde ssente ezize ate nga n'ogyolaze era alinayo wakufunako ensimbi ze. Kati ekyo kizibu nnyo kyekireeta olutalo luno tuluzinga tutya region eno n'egenda mu mikono gya Russia ne China oba n'egenda mu BRICS oba n'egenda mu NAM. Kati awo kaluma nywera wali kye nkugamba nti waliwo kati ekivaawo waliwo kye bajjawo kati olw'okuba amawanga gano gabadde galumaze ebbanga galerwa oba gayimiriddewo ku America ne Bungereza oba n'ensi za Europe endala kati ekyo tebasobola kukikkiriza kubeerawo. Kati what is the solution? Tujjawo abakulembeze bano ababiri. That's why olaba nti kati Kagame ye statement zaakola akugamba nti abayeekera be bamuvunaana ye abeesambaze agamba nti abayeekera bano baakuliyetingibwa from mu Uganda. Amakulu gaakyo nti singa gavumenti ebbi tezisobola kuvaawo mulundi gumu waakiri basigazeewo emu bagire nga beekuumiddemu eyo naye nga eya Uganda yo eri most likely okugenda. Kakati ebyo wobigatta ozuula lwaki olutalo luno weeruli ani apushinga olutalo luno ojja kuzuula nti Bungereza n'Amerika oba n'amawanga ga Europe gagezaako okuseeseetula bano abadaivatinga directions ezaabwe oba ez'abakozi b'amatwale bano abatufugedde abatusookamu badirectinge batutunuze awalala. Kati okutereeza ekyo bulungi tuddewo katono emabega ku kibaddewo Kenya wabaddeyo kwekalakaasa ne bookya ekitebe kya Uganda. Abantu abasinga tebana tusinga nsonga eyo lwaki bannakenya beekalakaasa baasalawo okugenda okwokya embassy ya Uganda mu kibuga Nairobi. Kitegeeza nti ensi ya Kenya nayo baategeera nti Uganda buzibu bwabwe. Somalia kitegeera nti Uganda kizibu ya chance eyo era baagamba nti amagye ga Uganda gavayo Somalia owulira nti kati Somalia obutabanguko bwakendeera. Tanzania eyewala nnyo okuyingira mu nsonga za Uganda kati babadde bakyakolagana ne Rwanda mu nkole kubanga babadde bagina nti baba mu ndeemu wabula ate batuka mugabana by'obugagga Congo bafuna obutakkaanya tuwana otuyikiriza wano tuviire wano waffe ate Uganda eyaganya okuba nti ate Rwanda naye eri wansi wayo kubanga gavumenti ya Rwanda ate yasimbukira Uganda. Kati bwe butabanguko njogedde ku kya embassy ya Uganda ekuba nti yayokyebwa. Kati tuddayo tulabye embassy ya Uganda ya Rwanda Belgium ya mu Bufaransa n'endala bazookyeze Congo Kinshasa naye Amerika tebagyokyeza. Why? Bakulaga
nti amawanga gano kati amawanga nga Belgium ne Bufaransa kye kiseera nako kati America okugefuulira ogatwalako Congo yonna niyo gatwalako Congo yonna Belgium bagifulumya embasi bagikubi bakulaga tesobodde kuyamba Congo mizibu byetambuliramu Bufaransa abakongo bogala Bufaransa n'Ababelgium bogala Bufaransa ndoza baba Belgium ne bakwatagana nabo bakulaga tebayambye Congo kakati ate bakulaga nti balina okulaga ne Uganda ne Rwanda kuba nti bakola ki balwanyisa government ya Congo bakujinya kakati bali Abamerika n'abanguze kye bakoze kwe kuba nti bateekerawo ddala embeera oba olukonko okulaga nti Bufaransa ne Belgium ne Uganda naki bavuddeko ebizibu byonna kati bo kyova olaba wabaddewo endagaano sinakukasa bulungi n'empuliddeko endagaano egamba nti Tshisekedi ali mu America asayininga ndagaano ezigenda okukuuma ebibira ebibaddemu abayeekera oba ebbendobende ebyo ebya Kivu okuba nti bali protectinga why kati kivudde ku UN kati kize amaje gaze butereevu nnyo okuyingira mu Kongo kuva mu America ne Bungereza muhozi kye yayogerako nabagamba nti abacherupe bagenda kubakuba era baseya abantu ba UN kino sasa bita kyebadde yogerako kati batutunulira abalumbaganye ebitebe ebyo naye ate waliwo ebitebe batalumbaganye naye nga ebitebe ebyo bina yamaje mu Kongo kati kiba kizaako ki nti singa kati botunulira abayekera bagamba nti bawambye ekibuga Goma ogusigu egusoose era ekitundu ekyo kisinza okubeeramu abayekera nga bakiwamba nabagamba ko nti ekitundu ekyo kibayita alu ngoyingiridde envula kyali kyawambibwako abayekera Goma sigu egusoose babadde bagiwamba n'otunula babadde babawamba Kivu babadde bajja babiwamba naye nga babiwamba mu buvuyo era ng'ensonga eno weeri kati olwaleero babagobye mu bibira by'e Congo mu bibira eby'omunda kati babatadde mu kibuga ekya Goma ekibuga ekyo kiri kinyana mpindi ne Rwanda naye bakugamba era UN yekisigala egamba nti Rwanda ejja amagye gaye Congo naye mujjukire nti ku nsonga eno Uganda eri silent okwogera kwabwe ku nsonga eno egenda maaso era mu ggwanga lya Uganda bo bakirabanga ekitaliiwo twalabye ko tuwawuddeko minisita ow'ensonga ez'ebweru nga kisinyako naye ng'ayogera ku byakwerera bannayuganda bali e Congo nga Uganda ku nnyonyi flight routes zibayimiriza ne bannansi ba Uganda kuba nti bagenda Congo kubanga bakimanyi kati bannayuganda okubeera e Congo ebeera target bakulabira babakuta busi era nga twakirako emabega kaawo ku Banyarwanda ye statement yokka eriwo naye ekinyusi ekiri munda tebakimanyi bo tebakyogera nti kati America omukago gwabwe oba ogw'obukulembeze bwabwe bwe babaddemu nga bagisaavinga oba nga bagiweereza America etuuze ekiseera eky'oggusazaamu ne Bungereza abantu kye batannaba kulaba kakati bwe bamala okuŋŋaanya abayeekera babajjayo mu bifo by'omu bibira gye babadde balina zi campusi wali ebirombe byabwe gye babadde bakolera babasindikiza mu kibuga babateeke mu lwatu amakulu gaabyo nti omuntu yenna bamugoba nga bamusinzizza amaanyi kibadde kizibu nnyo okudduka nga beesoga Rwanda kubanga Rwanda ejjawo obujulizi teyagala kakasa nti abantu babadde baayo ekyokubiri era ne Uganda teyagala kakasa nti waliwo amagye gaayo agabadde gakola oba ebyekiyaaye kati nabo ne bagamba nti mufube nnyo muddukire mu kibuga ekyo ekya Goma ekyokubiri ekirimu ekyo nti ekibuga ekyo kirimu abantu kati abayeekera baba basobola okuwummuliramu ku olw'ensonga nti amateeka agafuga entalo ekibuga bwe kibeeramu abantu muba mulina okulwana nga mwegendereza olw'ensonga nti batebaagala kutta abantu ba bulijjo kubanga enjuyi zombi baba bakikozesanga ekyokulwanyisa nti basa abantu ba bulijjo ku international community kiba kirabika buti bakikkiriza era bodda mu nsi z'Abawarabu zino zonna ebibadde bigenda mu maaso balese ebibuga babikubi ebisinga obungi lwaki nti bo tebalwanira tebalina bibira gye balwanira tebalina gundi tebalwanira malungu balwanira mu bibuga kyobula ebibuga babikuba nebikola ki nabisaanyaawo n'okufa kw'abantu ne kuba kungi nnyo kati wano baddukidde mu kibuga naye tebagamba nti America tebalaba era bwe baddukidde mu kibuga ky'e Goma bo bakugamba nti bakiwambye naye tebalaba kukiwamba ge mazima naye bali mu kubamulisa kakasa nti ddala kituufugana amagye agabadde wano tebabadde bayeekera babadde bantu abateeketeeke be bayambaza ekifaananyi ekyobuyeekera okujja okukola ebyobusuubuzi eby'amagendo mu nsi ya Congo naye nga amagendo gaabwe gava e Congo gayingira Rwanda gayingira Uganda gye gava gavumenti za Uganda nezikola ki nezisuubuza neya Rwanda kati ekibakulaga naye nga gye bigenda okuva eyo bino bigenda kusindikiza gavumenti zino kubanga ekiriwo kiri nti ettwale lino oba region eno tesobola kugenda mu mikono gya Russia na China tebasobola kukikkiriza naye okukikola ekyo balina okujjawo abakulembeze bano abaliwo ababiri kubanga be babakuza be baba babikita empowering mu byobufuzi byabwe ne bakola bene bakola babimanyi naye kasa batuuse okuba nti bafunye amaanyi agava mu ngalo zaabwe oba mu control zaabwe ne bagenda ne batunda sayidi endala kye kibakubya okwongera ku ekyo oba ekyokulabirako emyaka egiyise wansi emyaka 2 nga tutuukidde wano amawanga ga Buwarabu gatandikawo embeera oba gafuna embeera ey'obuyeekera gonna n'agali ku lukalu lwa Africa muli Gaddafi, Libya, Egypt, Tunisia kati ekiwendo ekyo ne kyambukira ddala mu Iraq, mu Syria, Lebanon wona walala naye bano baleka mugali amawanga gattake n'abaga Saudi Arabia ne Dubai bo tebagayingiramu kubanga bo baamanya bwe bakolagana n'Omumerika mu mirembe kakati gano ga Saddam Hussein gani ga Iraq baali bamaze okufuna okusajja kulanga batulaba kati eggwanga lya Iran era mulaba nti Iran eri nnyo kumbiranye ne America lwaki
nti bafuna sente olwokuba nti balina ebyobugagga batwekisera ebyobugagga byabwe kati babiguza bali ku lwampaka kuteesa mu bituwe sente mu bitwala bate mu bitwala tubitunda awalala kubanga babigula balu kati nga oyiro kati nga bafunya amaanyi ag'okweyimirirawo nga bafunyire mawanga gabasapootinga ne babateekamu entale ez'abayekera mu bomu ennyini ne beeteganga bomu batendeka abaana bato obuyekera mu bujjukira basoma bano bayizibola bano basibanya bano babaki ne bakulyetinga naye nga bennyini naye nga obuyekera bwe babukulyetingirawo mu ngeri y'amawanga era ne bateekamu ne TV ezikola propaganda nga CNN n'endala TV endalala Al Jazeera teyali munnaabwe naye bamanya ne bagigonza ne bagigula kati ne bakyankalanya abawarabu ne bajjako zi gavumenti zonna ezibadde eya Syria ebadde ewonye ne nayo yagenze kati nga balina okubaliseetinga mugaggawadde naye tulina okubateeka mu ntalo mukaka nate tuddemu tubafuge kati wekibanga Abamerika basobola okusuula ebbendobendo ly'abawarabu ne balizza under their control atosobola kugamba nti Uganda ne Rwanda basobola okugiremerera era bakikola bakimanyi naye olwokuba nti nabo balinamu emikono oba ebibadde bive Congo entale zigenda Congo babadde bazisupportinga olwokuba nti badde bafunamu ekizibu n'ekijja nga ate bano babadde bakozesa kati bamaze okufuna amaanyi bagenda kuteekawo transition bakyusa obukulembeze bakikiza abaana baabwe naye ng'ate amatwale bagatunza awalala ekyo kye kimu ku bizibu ebyolekedde Museveni ne Kagame era obuzibu buno ne Uganda kati busembera tebugenda komaawo era bamala okukola endagaano eno Kabila Tshisekedi gyakoze nabo ekyamazima ne mu ogenda kubalaba emisinde nga badduka nga bava mu kibuga Goma nga bawuna emiwabo era jabala banga bayita mbuyisi kimanyi bayinza okutuuka Uganda naye jjukira olwokuba nti ekigendererwa kyabwe kyakumaamulako zino zi gavumenti ziviirewo ddala era bagenda bagoberera tujjukire nga bina bigenda okutandika ennyonyi eyajja okuketta erabikako mu ggwanga lya Uganda mukijjukira bulungi nnyo era bwe yavaayo n'egenda era obukesi yabukolera mu Congo yafutuka mu bitundu bya Congo neyingira luddawa neyingira Uganda era ebyo bwe yamala bweti tutandika okulaba okuteesaganya okubadde Angola okuli Nairobi n'ebintu ebivuddemu mundu kutokota kiki ekidiramu ekyo ti Abamerika n'Abangereza plus Europe tebasobola kukkiriza matwale gaabwe gano kubagendako mujjukire Russia yabbye ettwale lya Bufalansa waliwo omuvubuka ono juzi mu nsi ekyo Ivory Coast oba ndoza sijukira bulungi waliwo omuvubuka we munamaji omuto yawambye gavumenti mabega kaawo naye twamula obwenyi bwasooka okukola bwali bwa Russia era sapoti yonna gyafuna ebaluddawa Russia Bufalansa yafuluma eggwanga eryo lwaki nti beekobaananga n'abakulembeze abali mu ggwanga eyo ne banyaga ebyobugagga by'amawanga ago naye ng'ate Bufalansa tefaayo kukakkanya mbeera kino Abamerika n'Abangereza kyabadde bakola nti newakuba tukuwagira era tukusapootinga tukolaganya ebbanga ddene naye ate wano wootuse ku democracy tukola kubanga tuyimbira nnyo democracy tuyimbira nnyo human rights tukola kino nakiri naye bwe tubanga okola bino nga ensi neekulaba kati kakkanamu mu byokola n'agamba temujja kunfuga kati kanze kankyuke nzira awalala kati awali obuzibu somba kakasa nti Museveni ebiseera bye bikendedde ne Mwami Kagame ebiseera bye bikendedde tugenda kufuna ku ba leaders abapya mu ggwanga lya Uganda oba mu ggwanga lya Uganda temazima kakati era wano tulinawo obuzibu bunene nnyo bana Uganda ate ffe tusinza okusirika kubanga kati bwe tulaba nti Congo yakitinze abakulembeze bamaze okuvudda emiwabo Museveni abuna emiwabo Kagame abuna emiwabo kati singa Uganda singa kisituka olwaleero abakulembeze bano kati bakwata bukwasi byanguwa ne badduka kuba bamaze okitegeera nti eri gye babadde baterekera obuyekera bwabwe base bazisikukuludde gye babadde babba sente nga baziyisayo buyisa kubanga jjukira nti babadde bakosa sente za Uganda oba n'eza Rwanda na Uganda okusingira ddala ne basapootinga obuyekera okuwamba ebirombe biri eyo ate nga amagoba agavaayo Uganda tegayitamu tegajja tegayamba bannansi naye nga te bajeti ya Uganda ate ekola eri ne bakolayo n'enguudo kati awo we tuyimiridde so olutalo luno tirubeesinze nnyo kugamba nti waliwo abayekera bali e Congo nti waliwo ensonga enkulu naye bagobayo abantu abo be bamanyi obulungi nti babaddeyo lwa nsonga kati ensonga zibadde zibabeezaayo n'amaanyi gaabwe n'entuyo zaabwe zibadde ziva mu Amerika n'Abangereza kati wekizuulibwa nti abakozi abali eyo ababadde beeyita abayekera kati nga ate bagenda kuba bakolerayo naye nga ate basapootinga nga ebivaayo bigenda Russia bigenda China awava obuzibu Mukama abapeera omukisa musube bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 75 2 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.